yonna gy'osinzidde okubeera nga togoberera Fahad Pro UG gwe omukutu kw'oli ku video nterako ekiggalo likinga sharingirako app nakabokisa ku wansi kajja kubeera open whenever ng'olina kiwandiikidde okubeera nga toyogerako osula endowoozayo ne tubeera nga of course tuwuliziganya Sb4 ne Mama Fina sako ne Annie Taylor ensonga ezikyali mu ddiiro era nga zikutte wansi ne waggulu oli lukya waliwo bwino ayongera okubeera nga ate avaayo era nga Sb4 abadde ne Mama Fina Samweya bannange beera z'ekiraavulaavu mbeera z'omukwano era nga njagala kubeera nga tekuterawo obutambi osobola okubeera nga tewulira embeera nga bwebadde sayidi zeeyo bannange si byangu n'akamu bano wondabira ddala nga ekyamazima kiri nti wayinza okuba nga waliwo omuliro omanyi buli woolaba nga waliwo akavaayo ng'omanya nti waliwo omuliro oguliwo somewhere so tulakalira njagala kubeera nga tena byombi kuterawo osobola okubeera nga te obiwulira biki ebisobodde okubeera nga tebibaawo sayidi zeeyo sakona obutambi bulungi nnyo ku nsonga eno shakashafu musomoddwa wali nnyo okubeera nga takulumireddwa gwena wena n'ensonga eziteganya okubeera nga teziteera ajja kubeera nga takolako ku namba z'essimu ziyitawo wansi awo ku stickers omufuna buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo omumalidadi sana katusimbule ne Sb4 ne Mama Fina nga beeraga ekiraavulaavu mu maaso ga kamera ng'ensi yonna yonna eraba temubaavu ebintu bibakunjagaza ani buli muntu yenna Mama Fina ne bamuteekamu ebirowoozo n'owira nti ate alina omukwala simanyanga baliwo university awo alina eyo ate kati waliwo akola yali kufufa ate waliwo bampadde abakyala bangi ne bannange okujjako mmwe mbayita ebigwagwa mmwe bukakyere embwa z'amaliko kati nze Mama Fina n'amagulu tegakyefunya mukazi wattu anoonya ofiire mmiguwa nakutukadda bannange ne haji waaba n'akwatako alina engeri asooka neyeetegeka abavubuka envumbuulo olaba tuba tunaabikola ne haji babazika 10 bakwemu tewuuno oli kubijja kalina kibaawo waliwo omukazi vitamisi yeeteeka ku mulenzi omuto gaggwe ng'ali mu myaka gyange kalaasi naafa kalaasi baagala kutta abantu kati bassebo ne banya okujja nga munkoyidde ddala ngende emagombe kusiikulira okimanyi kwandabira ddala ndabira ddala Sb4 namonjewo omuntu kati nno ne haji jjajja w'abaana oyo mulaba asooka n'antegeka n'aŋŋamba n'asooka n'annimbalimba n'aŋŋamba kati ku ssaawa nga 3 Rozeti yaŋŋamba awo n'osooka n'omirawo akakerenda Rozeti yaŋŋamba mbu eri gwe bagutokotangera ntaddeko amazzi Mama, nanyiga akute nnyo naye nga haji kyakukwata nnyo n'akunyola bw'ati kati ddala ogamba olumbulege luno bambi ebyo byonna bikuliyeetingawo ate laba naye omuvubuka omulungi nganze alinamu akasente alabika obulungi asemberedde omugagga nawe mubyogera tebiina kye bitukola abakazi bangi abawala bangi abali abeegomba okubeera boyfriend waliwo eyankubidde nesinatuusa sokolinde waliwo eyankubidde ejjo nolimba tulina meeting nga tovudde zanimba tulina meeting nga tovudde wange nabingi byempadde naye bingi byennemesezza olina omutima omubi nesokolinde nena omanyi nange akabokisi kange kajjudde naye soka embuuzi abakyala abali eyo abasajja be batono oba abantu babakyawakyawada kati ekintu kye bayita omusajja bw'oba omulina mukwate bw'oba olinawo so omusibira bw'oti siba application ziri wali eri ekintu kye bayita omusajja bakiyita suula nnonde yensonga lwaki nkugamba gwali mu nsi yonna ky'olina okusooka okukola mu byonna application yonna byonna by'okola byonna bikole n'essiba logo omusajja mu mbeera yonna
kubira mama fino omugendo gero omusajja omuwunza asigalemu kakola kokka naye kikwatagana omusajja mukwano ate bali ebulaya banaye kampisewo kano gwe kampisewo kano sinnabeera ready siri ready teweeranga naawe mpozi nga mukyala wange avuddeyo n'alwamira mu lwatu tesalongo mukoye naye n'amuvinga ono n'amukuba embaga wemulabanga embaga ya ani amukuba embaga mujje n'obudde kati nange njagala obbategeeza ono akyali bbawa nani akawala akalungi akakola ku TV bwali akawala kannaalongo akalungi bwe Kalivani kagamba nti sikyagala musajja oyo nja kubawa enamba y'essimu ko mujja okuyita okola application nze nja kuwandiika Rosette atandika okukyuzingamu naye nogamba ekintu kimu omuntu yenna ali eyo weewalanga nnyo okukwana omuwala weewalanga nnyo omusajja okukwana ng'ali mu ati break mwabatuukirivu ennyo mu bufumbo mwabatuukirivu abatalina bizibu bya mmaka ebyammwe nga temubidisikasinga abamu kumwe babakutte ne baamalaya mu maloogi bakazi bamwe basiba bayumba tubimanyi naye tusirika musiba mu masawuna mu baamalaya bakazi bamwe bakwata dda lwakuba kati mwefuula abalungi mubuulire Sb4 kubanga mumuwalana Sb4 mumuwalana era mu kiragano kiraga Anitaira mwana muto bwaba yajjamu nnika yebake ne Sb4 bazaala abaana kubona ani muto Anitaira gwe muwolereza ani yamugamba ajjemu nnika mwana muto Anitaira mwana muto kyeky'amulemesa obufumbo obwasooka ati Anitaira muto ali innocent Anitaira kyeky'amulemesa obufumbo obwasooka twaliyo nga beegadanga twaliyo Sb4 ne mukazi we nga beegatta mwaliyo bibakwatirako wa mwe ba YouTube bibakwatirako wa bibakwatirako wa mpala naye mmwe oyo Anitaira zaale mu obufumbo kata ina magezi ng'omuntu Nachile, bango bana abalongo bange. Neberoza. Idiot. Stupid. Omusajja gw'ovuma today ani yamukulondera. Twaliyo nga mwekwana. Soso zaala abalongo. Gwe naalonga asose. Tumbaavu. Ojja weeyimbya olinga amazi. Hanzaala na waliyo nga lwaki wakozesa kondom. Gwasoso zaala abalongo. Ninalongo, bango byana abalongo bange. Nekizina. Omusajja gw'ovuma abaana gye bali baziika. Anitaira tulowooza ti gwasoose okuzaala abalongo. Tulowooza ti gwasoose okwawukana n'omusajja ng'oli naalongo. We have seen it. Abantu baawukana. It's normal. Ne bw'ozaala abalongo peya 3 omusajja akulekawo. Si kipya. Tulabyeko bannaalongo abalongo nzaala 3 nga naalongo ne bamulekawo. Si gwasoose. Abo ba YouTube abakuwaga bagende bakuwase. Aba YouTube abakuwaga lwaki bote bakuwasa. Kati bepanka bogeza loganse. Bakuwase. Sb4 bamukutungirako tikyalani. Bamukutungirako. Baba musajja takuwagala. Baba musajja kwata abaana bo bamuwe otambula ogende. Anitaira kwata abaana b'Sb4 obamuwe. Ekirungi tabeegaana. Go look for life elsewhere. Nene mudda ku mukazi mama Fina ne mumujolonga. Abayambye.
n'abasomesa ne mujja ne mukazi ne mumusiidirako maama sina amabaati teyagabawo amabaati mama fira teyabaweerera si bituufu bwama mwali bagagga mwali mu kimazaaki nze kinnuma ku ba YouTuber muli banaku but you want to act rich muli banaku musiba musabiriza abawe sente gwe muvuma abagagga fees mwali musabazaaki kati muli banaku egoism amabuko ge lwaki tewagamuwa henkubira napa amabuko ga miliyoni 2 wandigamuddiza omugagga bamusondera amabugo mulekeraawo okufuula abantu ababayambye ababi mwe buli muntu mwagala mumufuule nti mubi naye nga amaze bayamba abantu babawaseteza bwe ate ne mubamanyira mama fina kibi ki kye yakoze obaga ati yabayamba mwe buli omu mubi buli abayambye mubi kumwani mulungi Junior mubi mama fina mubi mwe buli ababeererawo the next day mumufuula mubi ensi eraba it's so unfair mu ggwanga lino omuntu okukwata ssente ze n'akuweerera aba akwagala a person to get ssente ze n'akweducatinga aba akwagala ku lo aba akwagala ku mutima n'omukazi amaze okuweerera omuliko omuvuma omukazi abazimbidde amayumba omukazi abagulidde amamotoka bwe mulwala mama fina gwe mukubira namwe mwabaki abatakula views nga zibamazeemu nnyo goloza ensi etambulira ku views buli omu ne mumunoonyaamu views buli omu ne mwagalamu views mwekubeko mu mutima ogambe naye nedda omukyalo ono yambeererawo kino kankireke mwine essimu ya mama fina lwaki temumukubira mwe mwenna ba YouTuber mwazungiranga ewa mama fina temulina nnamba ye temugiina bwe mwali musaba fizi nga mwagiina kati ba arrogance mama fina aveeyo akira gwe ngani agamba mama fina okuvaayo kisiraani mbwa nagawa ninga amatako muwalawo olagira muwalawo mani ba YouTuber mumanyira bisiraani mwe mwenga mbabuvuma abantu nga temuvaayo kiralifayinga mulinga amazi nga temuvangayo kwiralifayinga bisiraani bino mama fina aveeyo gwani ajja mama fina mwekanya emyaka gwe kitudde n'oluto kyakasasiro w'ekiteezi temumanyira abantu olw'obwo bu YouTube bwammwe toyina namba ye mulinga amatako mama fina aveeyo akiralifayinge yazaala Sb4 mama fina ye mama we Sb4 yamuzaala akiralifayinge amaka gage kumanyira kamanyiro kamwe kwa mama muli ba YouTuber mwine ensigo nene kaya kumanyira abantu I felt so bad abantu beyayamba omukazi n'akuweerera omukazi ne mumusabiriza ne mulwala n'abeerawo ne mufirwa mama fina n'abeerawo ne mumuddako ne mumuweebuula mama fina yebaka ne Sb4 abasajja babuze mama fina abadde ne ssente nga sinazaalibwa that woman has been rich mama fina abadde ne ssente before even I was born ng'omukazi mugagga kyogamba buliddwa abasajja muwala ne Sb4 empalana yammwe eri ku Sb4 ate Sb4 muludde nga mumuwalana kuba mama fina amwagala nnyo kwamwe mwasooka ne mweteekawo ekirwanya nabo ba YouTuber lwaki bawala ne Sb4
Mama Fina ayagala nnyo Sb4 kibaluma abo abaana bo tebaagalira ddala mugagga yenna kwagala never bo tebaagalira ddala kuwulira nti eriyo omugagga akwagala awo ba mubi Mama Fina aveeyo naffe tujja bambala Mama Fina mumwambale tubambale luddemu buto nze sijja kutuula kutunula nga mumanyira omukazi muli ku blackmail ensi yonna mwe ba YouTuber mulowooza you are going to blackmail people n'abantu batambulize ku level yammwe mbo tujja mwambala nga naffe tukwambala toli wa kitalo nga bw'olowooza nga naffe tukwambala tukoye ejjogo lyammwe you blackmail people omuntu ajja n'akuyamba enkya n'omublackmailinga n'ofuna omulala naye mubi muvume Mama Fina tujja kubavuma muyina agamwa nammwe naffe tugayina temujja kumanyira mukazi kumublackmailinga oba muyina obutakkanya ne Sb4 mubwogere nga mmwe if you have something with Sb4 teweesiba ku relationship ye vaayo ogambe me and Sb4 tetweyagala Sb4 temwagalangako ye kibi Mama Fina bw'ayagala Sb4 is it bad nogo mpalana Sb4 you guys mulekerawo wala nabannammwe mukomye mpalana fenna tuli basajja tuyina ebizibu we all have fenna basajja ebizibu bye tuyina byebimu buli musajja ali wano ebizibu byoyina nange byennina n'ekibi nnyo okubeera nga twerumaaluma munno ayina relationships eyiye erimu ebizibu nodda wali n'osaakaanya kwata essimu mukubire halo Sb4 halo Mama Fina naye byagala views mboze nkuwa amagezi genda ogawe ennyoko tumbaavu ne mugaba amagezi lwaki temugeewa mwabasiba mu maloji ne bamalaya muli bafumbo temusiba mu maloji mmwe tubyogere naffe ebyammwe tubyogere mwe tujja kubavuma mmwe musiba masawuna wano ne bamalaya ng'ebyammwe temubyogerangako temuli bafumbo temulina bakazi bamwe basanyufu olw'okusirika ne mwendeguza muli ng'ambuzi tumbaavu temujja kumanyira Mama Fina nga wendi bye muvunaana Sb4 nammwe bye mukola you have the same problems mama mwina bo YouTube enough is enough tukoye ejjogo lyammwe your arrogance has reached a boiling point we shall counter you omukazi mumufudde omubi Mama Fina yabakoze eki to deserve all those insults Mama Fina yabakoze eki mukazi wattu ne muzungire mwe abazungiranga ewa Mama Fina ne musabiriza okuva ku underwear mwe ba YouTuber omukazi n'abawa ssente ne mufiirwa Mama Fina n'ababeererawo omuntu n'akuwa amabugo era n'omuvuma kale mukule grow up mu buli omu abayamba mubi omuntu wamma akusomesezza Mama Fina yamugamba kankusomesa onjigiriza oluzungu nga kyamugamba nti osanga oli nnyamba ye yakitwala liitulwale omuntu n'akwata sente pa semester banne kankubulire semester z'emakerere ziri mu kadde busatu omuntu okwata 3M pa semester n'azikuwa ogenda osome aba muntu wo is that the person you insult nga fa abazadde abaffe abamu baagana n'okutuweerera wano waliwo abantu nga bazadde baabwe tebabaweerera kiki kye tusima ku bazadde baffe kutuweerera omuntu akutwala ku ssomero n'akusomesa aba akwagala Mama Fina maama wammwe singa temumuyisa bwe muti
nawe omukazi ne mumuvuma. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.